Kyagwe TV ko kyali era osinzira okubanga otulaba webale nnyo webayire ddala kyokola kya ttendo nnyo genda maaso n'okuzigira ku banno nabo babeere nga batunoonyaako mugambi bugambi munnagende ateekemu Kyagwe TV ajja kubanga atulaba bulungi nnyo asobola okulaba ebintu eby'enjawulo bye tukuteerayo pulogulaamu ekyali Nze Nga Bwe Ndaba nze Richard Ssentaayi muzzukulu wa Saf nina bannange nina mwami Nsubuga nina mwami John Semakula mwebale nnyo mwebayire ddala njaga tunuulire ku lunaku lw'omukyala lwakuziddwa ennaku z'omwezi 8 omwezi guno ogwokusatu ndowooza lwadde lunaku lwakutaano era omukulembeze w'eggwanga yakulembeddemu omukolo ogwo mu disitulikiti ey'Ekatakwe tuze tulaba nti enteekateeka zino zijja ziteekebwateekebwa mu disitulikiti ez'enjawulo era omwaka guli 2023 enteekateeka zino zaali mu disitulikiti ey'Ekiruhura. So ensonga ne ziba nga zitambula kulembeze ogwanga bwe yabadde oludda olwo ebimu ku byakoonyeeko yeebaziza abakyala naddala baakola nabo mu gavumenti eno eri mu buyinza n'agamba nti bamukoze bulungi nnyo yabadde ekyokulabirako n'agamba nti bamuyambye nnyo n'okuba nga takyasitunkana kugenda bweru w'eggwanga kubanga talina kyanoonyaayo wabeerawo obwetaavu bwonna gamba bugambe nti mukyala Jessica Alupo kulemberamu geno nkiikiriro of course n'abakulembeze abalala baayogedde bawulidde minisita Kabando w'e Kampala nalabye Kano Edith Nakalema ng'aliko byatangazaawo n'abakulembeze abalala of course n'ekitongole ekya nsi yonna ekya UN bino byonna kwe bitambulira nakyo kyayogedde nalabyawo Guterres Antonio Secretary General agamba nti omukyala yeetaaga okuba nga ateekebwa mu bintu eby'enjawulo oyogera ku by'obusuubuzi n'ebirala ebiringa ebyo twagala okwebuuza nti wetuukidde olunaku olwaliro wano e Uganda omukyala ayimiridde atya mu bintu eby'enjawulo byakola so tunuulira ensonga z'ebyobufuzi tunuulira ensonga z'ebyenjigiriza n'ebirala byonna omukyala wa leero ali luddawo eddembe erirwaniriddwa NGO tuziraba ezivuddeyo nga zirafuubanira eddembe ly'abantu bano okuba nga litumbula obwenkanya webuli omwenkanonkano nga bwe bagamba nti emmanju baavaayo balina kye bakoze okulaba nga kigatta ku bannaabwe. Mwami Semakula, tutandikira awo. Kakati mu ntandikwa ya byonna ndowooza President Museveni kweyo ensonga tabadde mukyamu okugamba nti ekisooka mu ntandikwa okuba nti gavumenti ye mu gavumenti ezaali mu Uganda ndowooza yasinga okussa omulamwa ku nsonga y'okulaba nti omukyala ava mu ffumbiro oba ava emmanju n'aba ng'ajja mu ofiisi kale ekyo tulina okukimwebaliza abasembeza bangi naye okusoomooza okukyaliwo mu nsonga eyo nti tulabye abakyala bangi nga abasembeza ne bajja mu ofiisi naye nga okujjako okuba nti bali mu ofiisi ezo ze balimu katugambe nga abaka ba paalamenti bangi abakyala boolaba nga bali mu paalamenti balondebwa okuba gye bali mu disitulikiti ez'enjawulo tebakiikira disitulikiti naye nga kikoma okukuba nti bagambi oba abaka ba paalamenti abakiikira disitulikiti ez'enjawulo abakyala kuva mu disitulikiti ez'enjawulo naye nga tewali kintu kyonna oba kampeni gye batwala mu maaso nga bo okulaba nti ezimba omukyala owa wansi okulaba nti naye afuuka okuba nga ali empowered kati kankuwe ekyokulabirako ekyamaanyi nti tulina abakyala abakwatibwa mu nsonga z'ebyobufuzi era nga olunaku luno olw'abakyala twabadde tukuza olw'abakyala twabadde tukuza nti abakyala bano bali mu makomera ag'enjawulo naye teri mukyala n'omu abo balina obuyinza okusingira abali ku sayidi ya gavumenti eyavuddeyo n'aba ng'agamba nti bannange eriyo abakyala bano abali mu makomera lwaki gavumenti tebawa wakiri tebasonyiwa negamba nti kankozesa olunaku luno olw'abakyala olwa8 Maachi okulaba nti abakyala bano basonyiwa bava mu makomera abamu ku bo bayinza n'okubanga bwe baba bakola ensobi nga abeenenya oba nga baleredde okwenenya babeere nga basonyiwa okuba nti baddamu babeere abamu baleka abaana ebweru nga babeera ne families zaabwe kakati ya President Museveni yadde nga bwe nkugambye nti tumwebaza olw'okuba nti yajja abakyala mu mafumbiro oba emmanju ne bajja mu maaso ne bajja mu maofiisi n'ebirala ne President Museveni ye ng'omuntu era omukulembeze w'eggwanga alina ebirungi byakoledde eggwanga lino enfaafa n'ebizibu bingi ebizza olw'okuba nti President Museveni waali naye nga n'ebirungi bingi byakoledde eggwanga Uganda yandibadde ayimirira ku lunaku ngano n'agamba nti sonyiye abakyala ab'enjawulo abali mu makomera ku lunaku lwaleero bateebwe weda bali mu byabufuzi weda balina obusanga obutonotono bwe bakola abamu bakwatibwa kuba nti basangibwa batunda ku siti z'omu Kampala nti mbasonyiwe badde ebweru babeere nga bayigatta ku famire zaabwe nabo olunaku balukuze nga bali mu ssanyu ng'abantu bwe bajaganya nti bava mu makomera ebyo bitwandibadde suubira okuva mu gavumenti
okwanguya emisango egiwozesebwa nga buli n'okusonyiwa twogera ku kyakusonyiwa kubanga pulezidenti obuyinza abulina obusonyiwa ate abulina naye ate nekiro ekiyinza okukolebwa kubanga ojja tunula n'olugwe lw'amateeka obwenkanya bubaddewo of course obwenkanya amateeka gagamba nti fe tulina kugobera processing nga bwetambula bwe tuba tulina emisango 10 tetujja kukulembeza guno tujja kukulembeza ogwakola ki ogwasooka naye nga ebyo amalibu gakyali mangi nnyo mu ngeri omukyala gy'ayinza okuba nga ayambibwamu okuba nti azimbibwa mu ggwanga lino era okulaba nti pulezidenti ekyali ekigendererwa kye ekyokuba nti abajja emmanju nti kituukizibwa naye ebyo byonna nga amaze okubyogera tulina example y'abakyala ab'enjawulo bo abalaze nti bakoze eki nti guno kino ekigendererwa kya pulezidenti Museveni nti bo bakituukiriza nga tugambe ng'omukyala eyali akulemberwa KCCA gwe bayitanga Jennifer Semakula ebintu bye yakolera Kampala mu bbanga eritono ebyaliwo ngera pulezidenti yamulonda kikulaga nti gye bali abo abalina kye bakoze kye bakoze olaba nti atuusiza Kampala wakati mu kusika omuguwa ng'omukulembeze ne bannakibiina aga nti ajja tuttirako era oluvannyuma omukyala oyo baamukanyuga ebweru naye bukyanga bamukanyuga ekibuga kifaanana kitya kifaanana nga bwe yakireka in fact kyadde emabega emyaka mingi yadde kikulembera mukyala kyekugambye nti abakyala gye bali bangi abateereddwa mu bifo ebyenjawulo ebyobukulembeze naye nga tugamba tebatuukiriza kigenderwa kiri ng'ekigenderwa kyabwe kisinga olwaleero ekiriwo kuba nti afuna miliyoni 3 afuna miliyoni 4 naye okuba nti akola kyalina okukola nga ekyo tekirimu kankuwa example endala erikiriya ey'abakyala abateereddwa mu maaso abaggiddwayo mu ffumu ne bajja mu maaso naye nga tebakoze ekyo kigenderwa kye balina kukola omanyi omukyala ali mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu ak'eggwanga sijja kumwogerako bingi nnyo kambirekere abantu abalala bayogereko ne bannabyabufuzi naye ebigambo bwe bituuka ku bigambo byabadde ajja ng'ayogera kikulaga nti eggwanga kitegeeza nti ow'amawulire afunyemu akatengo si kuba nti waliwo akatengo naye twogera fakisi era amaloboozi obadde ogawulira ate naye abadde akola ki era feedback eva mu bantu kubanga obukulembeze bonna kitegeeza kufuna feedback musi bwe yakolanga naye ensobi zaaliwo nyingi era abantu tebava ne bamwatakinga naki naye nga impact ogiraba yakolanga ebirungi n'ebibi kati mukyala wangadya njagala akugambe nti ye ebirungi bino nga naawe obiraba byakoze nabiri kubanga kyenabagambye okuva ku ntandikwa nti bakuwa obuyinza okulembeza ekyo obuyinza babumpadde lwaki omutegeezeza nti mukyala wangadya yakulira akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu anti pulezidenti yamulonda akakulalira awo akomye njagala muwa information mwami John mukyala wangadya y'omu yavayo n'akuwira ku kusoomoozebwa kwasanga okuteekesa mu nkola emirimu gye era nga n'ekimu ku byo nga kugamba nti amenyeka infact yavayo n'akola ne proposal nga kugamba nti bwekiba kisoboka yandibadde afuna omumyuka ebikozesebwa byennyini nabyo oluusi tebimala tujja kunenya omuntu olw'okuba nti yatudde wano waggulu naye ng'alina abalina omuvujirira wansi ebikozesebwa biyinza okuba nga tebimala naye nga bwe bagamba nti 2 gattako 2 togamba nti neetaaga bikozesebwa ng'ogamba nti 2 gattako 2 ziba 4 ekyo mukyala wangadya kye kimusuubirwamu nti asobola okuva kubanga tewali amukutte mu miro omugamba nti toyogera wabaawo ekintu nga tekitambudde bulungi nga kikwatagana ku ddembe ly'abuntu ekyo kimukakatako okuvayo n'agamba nti bannange tewakoze eki tewatambudde bulungi newankubadde nga gavumenti yebeekoze ensobi ojjukira omwami yaliko nga mukyala wangadya tannajja ze nali nkyali w'amawulire yali active ennyo yali mwami Kaggwa ndowooza bamuyitanga Kaggwa omwami yaliko medical Kaggwa ndowooza yali muntu wa gavumenti era gavumenti yamulonda naye waba nga awensobi mwami Kaggwa yavanga ngera bamukubira essimu ng'owamawulire n'omugamba nti owange bino bitambudde lwaki kino okyogerako ki ng'agamba nti natuuka ne makomera nentuukamu naye ndaba kino ekyo tekitambudde bulungi awe twetaaga abantu be bayita bamwoyo gwa ggwanga nti si kuba office kigyolimu naye ofaayo okulaba nti omulimu gw'okola ozimba ggwanga si kulisaanyaawo soko simbe wakati awo katono nnyo mwami Nsubuga emikolo nga gino egy'eggwanga bwe gitegekebwa wabeerawo enteekateeka nti egy'eggwanga bwe giggwa emirala gya ddembe okutegekebwa mu bitundu eby'enjawulo women's day kati ng'eno tulaba waliwo ebyaliwo gye buvuddeko abakyala nga balina bye bategese olaba nga engeri gye bakwatibwamu tolaba nti nabo tebaweereddwa mwagaanya kutuuka ku bannaabwe wansi eno ndowooza era tekigenda kwawukana ku kya mwami Semakula kyafundikiriddeko nakyo nti oyinza okwesanga nga mukyala wangadya si ye mukulembeze omubi naye oluusi ng'ekyoto kwatadde entamu ye gyafumbiramu ng'ekyoto nakyo enkute zaaka omuliro guvumbeera bwe kityo so kakati mwami Semakula atugambye oba ategeezezza awuliriza oba agoberera n'omulabi nti olwaleero ate nange kye njagala okukkaatiriza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni afuga eggwanga lino
bwe yatuuza olukiiko lwa bannamawulire ne wabaawo omukyala Kajingo n'amutegeeza ku mukyala bamuyita Olivia Lutaaya ono munnakibiina kya National Unity Platform muwagizi yakwatibwa mu byokulonda mu campaign ne bamutwala nti yali ayambadde akakofiira ke tuyita beret n'abakulembeze akefaananyiriza ek'ebyokwerinda n'abakulembeze abalala bangi abakwatirwa mu mbeera bwetyo ekyennaku nti mulimu abakyala bamaama b'eggwanga naye ng'obujulizi bwo because naye nga bawozesebwawa mu court martial buvunaanyizibwa ki bweyina era unfortunately mu biseera gye buvuddeko nga tetulina opposition olwaleero gye tuyina eno ey'obukadde ebitaano so abakulembeze bavangayo ne bachalenginganga ensonga ezimu kati ndowooza ensonga ey'okuvunaana omuntu ayambadde akakofiira akamyufu okumutwala mu court martial naye nga gwotute mu court martial talina mundu tamanyina nti kana akapesa ku mundu kakola bwe kati tebamusanze na kyambalo ky'amagye tasaana nakutwalibwa mu kooti kuvunaanyizibwa nti omuntu ayambadde saati emyufu whether ya NUP whether bulu ya FDC ogwo si musango bwe tunaba tunazimba demokrasi agenda okutuyamba ffenna ng'abantu tosaana kusanga muntu ayambadde kakofiira nti wa NUP oba ayambadde t-shirt ya NRM n'omukwata n'omutwala mu kkomera oba tozimba ggwanga oba osaanyaawo osaanye omwami John ebyambalo bino ebiseera ebisinga bwe bisangibwa n'abantu bano bakugamba nti biteeberezebwa byefaanaanyiriza I think ndowooza eriggi balina okusalirawo kibakwatusinzira omutute mu kooti ki kitegeeza nti mwami Ssentaayi bw'otunulira akakofiira ako kayina kuggwe kamaje sigambye nti kamaje ensobola ki nkugambye nti bagaba kateeberezebwa kefaanaanyiriza kati ndowooza agamba nti kateeberezebwa aba yeetaaga kukolerirwa because ali mu kuzannyira ku bwongo bwa bannayuganda so ebimu tujja kukaanya nabyo naye ebimu tetusobola tetwetagana kubyogerako by the way because omuntu ategeera tosobola tugamba mbu akakofiira okukateekako nti oba ofuuse omulabe w'eggwanga nze kyempakanya nti omutute mu kooti ki netuwanya kutyoboola ddembe kubanga bw'okwata omuntu ayambadde saati nti myufu ebeerenga ya NUP ebeerenga t-shirt ya FDC ebeerenga yero ya NRM bw'omukwata n'omutwala n'omusiba oba otyobodde eddembe lye kyetwagala kwe kutyoboola eddembe ekirala omukulembeze w'eggwanga gye buvuddeko yavaayo n'asonyiwa obuyinza bumuweebwa okusonyiwa omwami Kyandya mwami ng'ono yasingisibwa omusango ogw'okufiiriza eggwanga obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi President Museveni kyandimuggyeko ki okugamba nti Olivia Lutaaya bamuŋŋambako ne banna abalala abagwa mu kkowe eryo babasonyiwe babate ekyo nakyo ne kigenda mu byafaayo mu ndaba ye y'ebintu eyinza okuba yekiri emabega political influence President sokole katono nnyo President alina n'obuyinza obuyita Olivia Lutaaya n'amuyita ku State House n'ajja ne kamera n'aziteekawo zonna n'abamawulire n'agamba ku lw'obulungi lw'eggwanga ono omukyala musonyi yagende kubanga siraba musango obwo President obuvunaanyizibwa obuyinza bwonna bulina n'obuvunanyizibwa nti siraba musango because noli basingisa omusango ono n'amaze mu nkomera kati tugenda myaka 3 oba gisoba namu naye nga talina musango gwe bamusomera gumuvunaanibwa okitegeera so kati ng'oddidde oli eyafiiriza eggwanga ate no yali mugambye nti nkusonyiye naye tuliyirire sente zaffe zewakola ki twandigambye bannange President kuba tekituyamba kumusiba nga sente zaffe yagenda nazo naye obutitimbe kwe yatuula kwali ndoza kwe yatandikidde naye bamusonyiwa ono ng'abaana be tebakyasoma abazadde be n'okufa baafa kubanga bayise mu nnaku okubonaabona okw'ekika ekyawaggulu mu mbeera bwetyo tulina bannayuganda abawambibwa nga naguno gwaka tebalabikangako okitegeera ate basobola okuba nga bannayuganda bwe baamala okuwambibwa nti abamu bayinza okuba nga oba baafa
nga babakwata bubi oba obutali bulungi ne baba nga baafa kya buvunaanyizibwa eri obukulembeze olwaleero obukulembera okuvaayo ne bugamba nti bannange ensobi bweti ne bweti yakolebwa naye tusonyiwagane ffenna tuli bannayuganda ekyo tekigenda kuddamu ne tulaba nti tuzimba demokrasi ow'ekimmemme obuvunaanyizibwa bwa entities za gavumenti nga kakiiko k'eddembe ly'obuntu nti olina okunoonyereza ku nsonga ng'eyo bubeera busigaddewa okusinga abantu okusigala mu kuteebereza kakati nga bw'olabye nga bwe twogedde ku mukyala wa Ngadya talina busobozi busobola kukola mulimu ogwo okuba nti akola omulimu ogwamuwebwa ne guba nga guvaayo nga bwe gulina okuvaayo ne kiba nti olwaleero abaganda bagamba nti bwaddene ligambwako nnyiniryo so President Museveni yalina obusobozi obugamba ku naye akakiiko ak'eddembe ly'obuntu okagambako nti owange otambudde bwoti baba takagambye abantu bagenda maaso nga bakola nga bwe balaba ate nno olabayo n'ekirala because tulina abantu be bateeka mu office tubalaba tubeera ne ba RDC nga ye byakola nga tebirina nga yalowooza agatta ku gavumenti naye instead ng'agyonoona okitegeera so mukyala wa Ngadya ayinza obba akola byakola ng'alowooza nti asanyusa president okitegeera so president kimukakatako okuvaayo n'agamba nedda ate emirundi mingi abikoze n'agamba nedda oli musirikale ate gwokola bwoti oli w'amagye gwokola bwoti so n'olwekyo abantu abo balowooza nti bo nga because bali eyo batya bakolera mu kutya balowooza basanyusa president naye nga batta ekifaananyi kye naye kirala Nsubuga ne Mwami Ssentaayi katono nnyo kinjagala okussa mu kimu katono nnyo nti president ye agamba nti jjajja bano abaana abali makomera abazzukulu jjajja ayisa atya abazzukulu wabaawo obutakkaanya abazzukulu nga baziza omusango jjajja talina kubakuba alina kubakubanga era abaana kubanga abaana bakola ki basobya embeera gye twetaaga nti ne bwe tusobya jjajja bannayuganda ne basobya jjajja agambe nti mmwe fe abaganda tugamba nti oyo muto musiru oyo muto musiru kale ne waakoze kyakikoze nga muto era gwe ng'okola ki ng'otambula bwe twetaaga okola pulezidenti waffe nga abantu omuntu bw'aba akoze effujjo kwambala kakyati sinafujjo naye nga akoze effujjo eritali yagamba nti akoze omusango munene nnyo pulezidenti n'abantu balina obuyinza obugamba nti bano bato basiru olw'obulungi bw'eggwanga tutambule tuti ekyo kitwetaaga okulaba yes Mwami Nsubuga njagala tumumbe y'abakyala tetunagyogerako anti kyeŋŋamba tutunuulire obukulembeze bw'abakyala ku mulembe gwa Mwami Museveni because ali proud of it yes ate ndowooza era kituufu kubanga emabegakawo eyali speaker wa Uganda omukyala Rebecca Kadaga kati ali mu ministry ya East African Affairs ate era nga ye second deputy prime minister ow'eggwanga lino yavaayo n'atulaga gye yava tulina n'abakulembeze abalala bangi abamu kati tebalina mu gavumenti naye nga bali ku ludda luno olw'opposition twakaziika omukyala Cecilia Ogwalo naye nga ebyamwongeddwako bingi naye ng'abadde omukulembeze atambulira wakati asala wakati okitegeera so tulina abakulembeze bangi abavuddeyo ku mulembe guno abakyala tulina kati bw'ojja wano mu kibuga ky'Emukono tulina omukyala Betty Namboze bakireke mu bukulembeze buno waliwo ebintu ebimu bye tulina okukkiriza oba ne tugaana obwa gavumenti eno President Museveni bwagamba nti bannanga abakyala yabajja emmanju ne bajja nga kati bali ku lujjuliro bebeebegerako so ndowooza awo tulina okumuwa credit tulina omukyala speaker wa parliament nti tulabye parliament nga yava mu mikono gya Rebecca Kadaga nejja negenda mu mikono gya Jacob Olanya Katonda n'ata muwa budde kulaba nga agenda maaso n'obukulembeze ate ne tufuna eyali omumyuka we era nga yali mukyala era nga olwaleero enkasi yakoze eki yagikuttemu abo bonna bakyala tulina vice president omukyala Major Jessica Rupo retired naye nga mukyala tulina omukyala ensobi gy'okoze kyenjagala ntereze mwami ono kyagezaako okubuuza Mwami Ssentaayi tetwagala kubala nnamba y'abantu tetwagala quantity twagala quality eryete y'abakulembeze abakyala bano kubanga okubala tulina abakulembeze abakyala 10,000 mukyala Nabbanja prime minister
mbadde sinnamuleeta olyose n'omuleetera kyenkugambe twagala kubala quality si quantity naye tekitegeeza nti omukyala tayinza kuzimbibwa n'ava okubala ennamba n'afuuka ow'omugaso eri abakyala abalala oba eri ekibiina kyakulembera oba eri eggwanga ekyo kisoboka ekibulawo kwe kuzimba abakyala bano okuba nti bwafunye omukisa agenze mu paliamenti ateekeddwa atya okulaba nti ate afuuka ow'omugaso eri eggwanga naye embeera eriwo olwaleero emuwa musaala afuna $3 n'adduka n'azimba kalina emukono n'azimba wali ennyumba n'agenda n'afumbira omusajja omulala ow'amaanyi omunene awe bakoma era n'asaanawo abakyala bano balina structures zaabwe okuviira ddala ku byalo okutuuka waggulu I think ndowooza olwaliro omukyala Kibowa yabakulira mu ggwanga lwaki structures zaabwe zino tezikozeseddwa kulaba nga basitula bannaabwe andi kakati ekiriwo olina kukinenyerera ku bukulembeze nabo bennyini abakyala okugezaako okulaba nti bo ekintu kino bakitegeera bangi bakirimu ne tebakitegeera ng'oli akiikira abakyala mukono district naye nga kugamba nga omugaso gw'okuba nti afunye omukisa guno okukiikira abakyala era ayinza kukozesa atya nga takimanyi kakati omusuubira kukola atya awali obuzibu n'okuba nti gavumenti yennyini erina okuteekawo embeera nti mu kifo ky'okugamba nti tulina abakyala akakiiko mu kyalo mbuli abakyala bali ku kyalo obukiiko bw'abakyala obw'okukyalo buyamba butya omukyala lwaki tebubayamba bulonda bulonzi babuwa sukaali ne bulonda yembeera eriwo tetwagala tubeere nti obukiiko wabukozesa kulonda mpaka wa paliamenti obukiiko obulina okuzimba omukyala oli omubaka wa paliamenti n'adda wansi bw'ati n'asanga akakiiko akali ku LC5 akali ku LC4 era nga bulina n'ensimbi ezibuyita mu pulojekiti ezijja okuzimba abakyala ne bafuna workshops ne bamanya omukyala yeeyisa atya ebyo bye bigenda okuzimba abakyala naye okugamba nti akakiiko weekali nti bwe wabaayo okulonda ne kafuna alawensi siringi 10 oba mutwalo gumu kumala biseera mwami Nsubuga mu byonna nga tubitunuulira we have NGOs ezirwanira eddembe ly'abakyala naye kye tulina ekirala okutunuulira nti ate n'omwana omulenzi alina engeri gy'alekereddwamu have these NGOs played their roles mu kulaba nga eddembe ly'omukyala likuumibwa bwe kiba nga tekisobose kyekiganya nze tulina ebibiina nga FIDA gye tulowooza nti byo bikoze ogwabyo emabegakaawo waliwo omukyala eyazaalira mu ddwaliro ery'emulago abasawo ne bamukulupanya ne batamuwa mwana we so omusango ogwo ne guba nga gubadde gutambula nga ayambibwako bannamateeka ba FIDA nga kooti yavaayo n'esala n'eraga nti eddala eddwaliro ly'emulago lyakola ensobi era n'eragira ensimbi ndozo obukadde 5 zibe nga ziweebwa omukyalo ono okitegeera so olwaleero nze ndoza kyetwandibadde twetaaga yenteekateeka egenda okuzimba abakulembeze n'okuteekawo system because singa gavumenti ejja endala ng'eya President Museveni evaawo egenda kutuzza mabega oba tulina system egenda okutambulirwako egenda okuleeta abakulembeze abalala abalungi abakyala because olwaleero tulabye abakulembeze abakyala abaliwa ebikonge naye nga takuteeko wadde abalala banne bajje nabo batuuke ku level kwali in fact ne bwaba balabye nga bajja abakuba ntega kubanga tayagala bajja kutwala ekifo kye tekiwala nti bategeera lwaki ekifo ekyo kyatekebwawo ate ekirala ekiriwo nti ebifo bino tebiriiko kkomo bwe buzibu bujjidde nti omukyala ekigendwa kyali kyakwempawali nga kuzimba mukyala abeere nga ategeera akula n'ategeera n'ava ku level emu n'agenda ku ndala kwegamba okutegeera ebyobufuzi okutegeera ensinga bwetambula n'akula n'ava ku level emu n'agenda ku level endala naye olwaleero ekiriwo nti omukyala bw'alaba ng'eri omukyala omulala omutaavudde wansajja omanyi ekiddako atandika kumulwanyisa ate biriko kkomo nti omukyala abeera omubaka wa parliament we Kamuli woman member of B woman MP for Kamuli n'abeerayo emyaka 10 ebisanja 5 oba 6 oba ow'emukono eyo embeera erina okukyuka ng'omaliriza nga tutunuulira omwenkanonkano gw'abakyala tulina also considering abaami let's tutunuulire abaana bano ab'obulenzi because at the end of the day ojja kwetaba omuntu oba family etuukiridde nabo balekereddwa isn't there a need owange need yo weeri naye ku levensi kwekyatambulira nga bw'ogiraba nti esooba ekulaga nti olugendo lw'omwana omulenzi lukyali luwanvu nnyo naye lwakwerwanako era kyovala abamu beyita kaana kambaata simanya omulenzi kaana kambaata naye kibwe n'agenda ekyuka mu bintu ebirala democracy n'atereera amasomero gatereera omwana omulenzi
era nga n'omuwala bw'ali ajja kugenda asituka mpola mpola. So zimba eddwaliro eddungi, zimba oluguudo olulungi, ateekawo ebyokusoma ebirungi, abaana levo y'abaana abalenzi nga n'abawala ejja kugenda yesitula yokka paka letukawo. Twalamusizaako mwenna abakyala abalina kye mukoze okulaba nga omwana ow'obuwala atambula okuva ku ddaala erimu okudda ku ddaala eddala. Mwami Nsubuga, nga tumaliriza kino omulenzi ono alina okutunuulirwa kubanga yagenda okuwasa oyo omukyala gwe gw'oteekateeka. Ki ekyetaagisa okukolebwa? Nze ndowooza ekyetaagiswa okukolebwa olwaleero nze nnyinza n'okugamba nti tetukyalina nnyo bwetaavu bubeera n'amasomero g'abawala bokka n'abalenzi bokka. Tulowooza nti tebikyakola ki kuba twetaaga omulenzi twetaaga n'omuwala. So omuntu omuwala ono bw'omukuza nga omusibidde mu kisaakaate agenda okufuluma mu kisaakaate agende mu nsi byasa katugamba afulumye senior 6 kyasanga ebweru nga kirala nnyo era ekivaamu abasinga osanga Katonda bw'aba tabakwatiddeko nnyo nga beesingiddeawo. Then kati kyekimu n'abaana abalenzi twetaaga tukule nga kyetuwa omwana omuwala kyetuwa omwana omulenzi. Otherwise ndowooza emyaka gino egigenda mwana egya President Museveni gyagezezaako okusoolobya abakyala oba n'omwana omuwala ndowooza gimala. Naye kyenjagala okujjukiza abalabye n'abagoberezi ba pulogulaamu eno nze nga bwe ndaba nti tusinzidde wano ku Deira Hotel mu kibuga Mukono. N'olwekyo mu budde bwo obw'eddembe oli wa ddembe okujja you have fun, mujje mulabe emipiira, mujje mulye ekyemisana ekirungi, waliwo ebisulo eby'omulembe. Yes, tube nga tugatta ettaffaali ku mukono waffe ku Uganda waffe. Webale nnyo webale ddala. Mwami Semakula nja kusaba ndowooza osiibule omulabi akadde kagenzi. Bannange Bannayuganda bannange. Mbeebaziza olw'okuba nti mutugoberedde okuva lwe twatandise pulogulaamu eno. Era ne mbeebaza mwenna buli kye mukola okulaba nti tuzimba Uganda eno ffenna nga tuli bumu. Naye ekisinga obukulu kwe kuba nti tuteeka Uganda mu maaso ate tuteeka ebigendererwa byaffe ng'abantu emabega. Kubanga ensi Mukama yagituwa nga kya muwendo nnyo ate tulina nsi ndala gye tugenda kubeeramu. Eno bwe tuligitema n'esaanawo tetugenda kuba nawe tuddukira. Ate kiruma okugenda n'obeera mu nsi endala ng'olinga omutuuze owa leve ey'okubiri. Tunandire Uganda era tuzimbe Uganda. Mwebale nnyo mwebale ddala. Kale Mwami Nsubuga kankusabye naawe osiibule. Nze ogwange gwa kwebaza Bannamukono. Tulina abagoberezi bangi abali mu nsi ez'Ebuwalabu, abali mu UK, mukyala Namirembe abeerayo ng'agoberera ng'awabula wano na wali. Munywanyi wange yali Germany olwakuba akomawo yali asinzireyo okutulaba muyita mwami waswa Charles Hareke. So abantu abo batuzaamu nnyo amaanyi ne batuwabula wano na wali ate ne kitulaga nti bye tukola babyagala era bagoberera. Nga bwe natandise nti tulina abasomesa head teacher Beatrice Lando okuva ku Ocean Fields Preparatory School wanetaka junge ku 2. Tulina abasomesa okuva ku Prudence Junior School ekisowerawo enama Mpoma. So nkubira omulanga gwalina business gituwe wano ku Kyagwe TV jangu sponsoring program eno tusobole okutambulira ewamu. Okay, tweyanza nnyo tweyanzege omulabi waffe ku Kyagwe TV webale nnyo kubanga obadde naffe era twongera okusaba oyongere okutugoberera kubanga bingi nnyo bye tukuteekera. Tukutegeeza nti enteekateeka eno tekoma kuffe nga bw'otulaba wano. Twagala okwongera okugigaziya tubeere nga tufuna abantu ab'enjawulo okusobola okubaganya ebirowoozo ku nnyaffe Uganda ne Mukono district okutwaliza awamu. Nze Richard Ssentaayi muzzukulu w'Eriasaf sibuka nakasongola mbadde ne banywanyi bange mwami John Semakula munnakyagwe mwami Henry Nsubuga akolera mu Kyagwe newe Mawokota simanyi oba Mawokota ki obeeri gye baagala okuddamu okweddiza mu mbeera eyo. Kale tutambudde bwetyo n'ebyo olunaku olwali tuddamu okusinkana lujja kubeera olunaku lwa Sunday program y'emu Nze Nga Bwe Ndaba. Osobola okuyitayo n'obanga otulaba tukujjukiza n'okujjukiza nti tulinayo program endala eyitibwa okikola otya. Subscribinga, likinga, sharinga mubeere ng'onyumirwa obunyuvu obw'ebintu ebyenjawulo bye tukuteerayo. Atakuumira mpeera abatukuumire Ssaabasajja Kabaka awangaale. Amen. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom.
while at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana w'omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless